Abena bwakedde baganda bange ne bannyinaze kansubire nti bwakedde muzeeyi Ddunda abatuusizza ku lunaku olwa Sande era mugende mu masinzizo mwegayirire omutonzi Omukama Katonda atuwonye ekibambulya kya Nakyema ya Lucifer Kizepa Odolono Yoweri Kaguta Museveni. I'm Jacob by all means. I'm Jacob mu ngeri zonna ab'Ezambia bakyagenda mu maaso n'okubbanga emikisa gyaffe ne guno baagubye weewaabwe yafudde ye baamuwonye ffe ekibambulira ekyaffe kikyatulimu kakati mugende mwegayirire omutonzi tukooya amawanga amalala okutubbiranga emikisa gyaffe. Moses Kaine Lugabe eno ye final touch nkulayirira sigenda kuddamu kwogerako. Ndowooza leero gwe mulundi gwe ngenda osembayo kwogera ku mutabani w'oyo kujjako ng'era anaaba akoze ebyekijjeggiibyo omanyi wabaawo ate ekitakola ki ekiteebereka otherwise amanya yenze yeekolera itongo musharinga evidiyo mwe bannayuganda bannange ogwange gwakukunanya Nakyema ya Yoweri Kaguta Museveni miransanafu taata wandeka mu ggwanga musajja gwe n'ogenda miransanafu wandekera ani ssebo naye ng'oli otya mwana wa taata kansuye nti embeera ekutwala malidaadi sana eno live bagiyita Muhoozi final touches. Muhoozi Kaine Lugaba final touches. Kakati bwe tubanga wano tuli mu ssasa Muhoozi ndi mumubumbabumba kumujjako ngalo osegira bwe tubanga tuli mu ssasa Muhoozi ndi mu kumubumbabumba kumujjako ngalo zange saa nnyo kuddamu mwononerako energy kuba nsanga obuzibu okwogera ku bantu ab'entegeera ye osegira nsanga obuzibu okwogera ku bantu abalinga ye osegira kaali bagala bange musharinga evidiyo etuuke ku buli muntu budde bwakumakya mukeerereko ng'olunaku lwange lukyali fresh sharinga vidiyo gwe munnayuganda yakatogettako Muhoozi Kaine Lugaba ndooza kamumutandikeko bwenti munnange nga bwe mwalabye Muhoozi Kaine Lugaba n'akabinja ke batandise okukubisa t-shirts eza red olw'okuba people power mbuze balabeekozesa oba nuupu kaakali nabo Muhoozi project batandise ogikubira red t-shirts mbu batandise okuzitunda mu bantu okuzigaba mu bantu nga bwe babaweerako ne sente batandise nabo okukola red t-shirts naye Muhoozi Kaine Lugaba ne taatawo ne banno kambabuulira ekintu kimu tugenda kubaliisa kazambi olunaku lwe tuli bagamba nti awooma kubanga kali tukirabye mutugoberera nnyo ale mutukoppa nnyo ate mukkiriza amaanyi gaffe ale mukkiriza nti buli kye tukwatako engabo kikwatayo ale mukkiriza nti ne bwebakalanga yaffe mujagala nnyo Muhoozi Kaine Lugaba ne taatawo lunaku lumu omusawo agenda bagamba nti mugende mulye kazambi mugenda kusobola okuwangula ekibiina kya nuupu era ajja kubalimba nti abo be mulaba amaanyi ge balina bamala kulya kazambi kandi naye Muhoozi Kaine Lugaba lunaku lumu tugenda kubaliisa kazambi olaba mwatandise okukuba t-shirt za red mbona mwe mufaananeko ngaffe aye nno ekyewunyisa mmwe abazikule mufaananeko ngaffe mugabanga bate ne muweerako ne ssente kwegamba muwa abantu bambale t-shirt zammwe ssente naye ate ffe ezaffe bagulangula yenjawulo wakati w'okwagalwa n'okwepaatiika eyo yenjawulo wakati w'omwagalwa n'omwepaatiisi kaakati ffe twagalwa tetwepaatiika ffe tuli baagalwa mwe muli beepaatiisi Muhoozi Kaine Lugaba tujja bakozesa ensobi mufuukidde ddala ebimpemempeme ebijjankunene ebimpeneggu ebitakyalina kye birowooza kaakati Muhoozi Kaine Lugaba ne kitaawe essaawa eno babula kukoppa mannya bye baana ne bakoppanga mu kiraasi ne kijja ne kikopperamu n'erinnya ani kyo kituuya tekyesiga bwongo bwakyo kale bwe kitandika okukoppa kitandikira eno what is my name what is my name My name is Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Muhoozi kijja kiteekamu amaaso nga kikoppanga nakyo kiteekamu nti my name is Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kiteekawo
Where do you live? I live at Magere Church Surantebe. Nachigamba I live at Magere Kubanga. Chone chesiga bongo bwacho alachiyaba oli muki mugezi nnyo. Kakati olunaku olwaleero ono okukeera ku makya nayakozesa t-shirt eza red ndinaffe ze tugenda okwambala mwagala temwagala naffe tugenda kwambala t-shirt za red. Kali talina njawulo muntu akoppereza buli kyasanze tasose kubuuza lwaki ye Bobi Wine oba n'abalala oba ne banna Uganda bo baasalawo okwambala t-shirt eza red ye yajjabuzi n'omutwe gwe nange bannange nyenda kwambala t-shirt za red nyenda kwambala t-shirt za red. Era lunaku lumu ajja nagenda mu studio oyo Muhoozi Kayine Uganda naye akola oluyimba ate kitaite yagenda n'akola omuhororo. Tugenda bavuga kati kiralu tugenda basuula eddalu bwe kibanga kano ke kakodyo ke tugenda bakozesa bakunamya kubasuula eddalu tugenda kubasuula eddalu. Muhoozi Kayine Uganda otandikidde ddala okugwa eddalu kyova olaba kakati buli kimu oyagala kwefaananyiza. Omanyi Muhoozi yakimanyi tasobola kuba ye ayagala kola bintu byakwefaananyiriza. Eva musajja mwefaananyiriza atasobola kola kintu kye. Ye musajja mwefaananyiriza ntambuliza video eno gwe munna Uganda mukopi ale tamanyi kukoppa akopperamu amanya akopperamu buli kimu kwegabeba abasajja abaana abatetengeredde mu bwongo ne muntegeera beba abaana abatetengeredde mu bwongo ne muntegeera. Chovola olunaku olwaleero ajjayo bu t-shirt obwa red mbwe bugenda omuyambako avuganye ne His Excellency Bobi Wine. But His Excellency Bobi Wine amanyi tegamuli mu kala yonna buli kala eri mu Uganda oyagala okukakasa nti Bobi Wine w'amaanyi yiye ne bwe tukeera ne tukyusa ne tugaa tugenda kati kwambala yero ebadde eyammwe era abantu tuddamu ne tugibaagazisa. Munnange Bobi Wine amanyi tegamuli mu kala yonna sharing video gwe munna Uganda. Bobi Wine amanyi gamuli mu bikolwa bye si mu kala. Amanyi tegali mu kala yonna era muba mwagala muwulira mwagala neno red tusobola ogibalekera ffe ne mutuwa yero ne tubalaga nti ate yero tuyinza okuddamu okujagazisa abantu mwe mutwala red yammwe ffe mutuwe yero kati eno ddiiro. Temulaba nti yero etulabikira bubi ffe mutuwe tukole ddiiro ffe tuwale yero mwe mutuwale red. Mulaba obeera red temugenda gizingamya nga muzingamizza yero ale ffe tuddemu tusitule yero ng'era bwe tubadde tusitudde red mujegga. Tamanyi nsonga nkulu tamanyi nsonga ntuufu lwaki twakozesa red. Eno red mukugikozesa amaselekta Davidson okula bagitambuze. Eno red gyoyagala okukozesa ffe mukugikozesa twali tutegeeza ti omusaayi ogutugatta ogutukulukutiramu gonna mumyufu omweru ennyo wakataketake omuddugavu nganzi fenna omusaayi ogutukulukutiramu mumyufu era gwe gutugatta. Muhoozi red gye watutte ekyo kyetegeeza tetegeeza musaayi gwe waakayiwa. Omanyi gwe olw'okuba waakayiwa omusaayi mungi kale muntegeerayo walowoozezza nti red egenda okukukolera kasita wawuliddemu ekigambo musaayi kumba ate nze ngenda kukutaputa bulala. Red tetegeeza musaayi gwe waakayiwa. Red tetegeeza musaayi gwe waakayiwa. Red etegeeza omusaayi ogutukulukutiramu nga bannayuganda. Naye gwe muntegeerayo walowoozezza nti bw'otwala red egenda tutegeeza omusaayi gwe waakayiwa. Red kikyetegeeza. Red tetegeeza musaayi gwe waakayiwa. Kakati naawe Muhoozi ogenda gwa mu bikopo Bobi Wine lunaku lumu agenda kutwaza mu studio yimba akayimba. Olwokuba gwolaba omwegomba buli kyakola kyokola olwoko nene otamanya nti gwoli rejected oli mugaane oli mwepatisi oli Bobi Wine mwagalwa w'abangi amanyi okukwana gwe tomanyi kwana omanyi kuleepinga gwe ne kitaawo mumanyi kuleepinga. Bobi Wine amanyi okukwana si mwepatisi si muntu atweka katikako obweka katisi.
naye olunaku olwaleero ze bannange kakati okuva n'olwaleero ne redi njitutte ne redi yange bane mutandise okukuba bimuhoozi project t-shirt biri mu kyokka ekisinga okubeera ekyennaku teryabigula mubigabira bwereere ate ne mubiwerako abantu ssente kibanga omusajja yazaala ekiwala ekibi kinnamba ejja ku kyalo tibannanga anaawasa muwala wange ngenda kukuweerako ettaka anaawasa muwala wange ngenda kukuweerako ente anawasa muwala wange ere mmoloka weekwe ganga owulira bakuwonyeza kizibu kakati nammwe abakuba bi-t-shirt munoonya bemuwa ssente babawonye ekizibu ky'ebi-t-shirt byammwe mukkirize nti ki-t-shirt kyammwe nammwe kennyini temukyagala nammwe kennyini tekibakolera nammwe kennyini tekibanyumira kakati munoonya omuntu gwe muwa ssente abawonye ekizibu kya bi-t-shirt ky'emiziina gye bayita muhoozi project. That's why mulabye ne ssente muzibawa ate bwe batuuka eyo ne babisuula ne mwongeramu akakodyo mukamukozese radio bagwe banayamba as long as kuliko ekifaananyi muhoozi ebeera haramu. Mwemusooke mwebuuze lwaki mukubisa t-shirt zammwe ate ne muziteekamu ssente nnyingi nnyo obwesedde n'obwesedde bwa ssente abantu bazambale naye ate ekisinga okwewuunyisa tolisangayo muntu ng'ayambadde t-shirt ya muhoozi project oba eya Museveni naye nga mwaziteekerako ne ssente abantu bazikole ki bazambale buli gwe muwa t-shirt mumuwerako emitwalo 2 buli gwe muwa t-shirt mumuwerako emitwalo 2 abaayi mweyo bwe mutambulatambulako mulaba abantu bameka abayambadde t-shirt eziriko ekigambo nti muhoozi project era ne bano abannupu abazitunda emitwalo 3 bwe mutambulatambula temulabanga abambadde eza Bobi Wine entunda obutunzi bangi ate abambala ezammwe bemuwerako ne ssente nga tebaliyo kitegeeza mwe babaagalako kasente bwe mumala okubawa ssente abo abatono be muba muziwadde nga bagenda bazisiimuuza kaabuyonjo naye ate eza His Excellency Bobi Wine mwana wa mama kankubulye bo bennyini abantu be bazeenuunyiza bokka na bokka gyonna gye ziri timulete t-shirt z'omwana tubawe ssente tuzambalire mu bantu tupromotinga omwana wattu naye ye muhoozi Kainerugaba alina okuteekamu nnyo ssente wano Buganda wagambira nti ow'enkwanambi akozesa ssente nnyingi ate nawunzika nga bamukudde muhoozi alinga omusajja omubi ku kyalo ateekamu ssente nnyingi nnyo okufuna ku mukwano naye ate nawunzika nga bamukudde omuwala wajjeena akasente ale bwakatwalira Peetero we ye gwayina ku mutima muhoozi olina ssente nnyingi oli musajja mugagga ku kyalo biseegerwa naye oli musajja mubi atalina amwagala ku kyalo ekiramba alina okukozesa ssente nnyingi okufuna gwagambako naye ate n'oyo gwagambako olumuwa ssente naye ate atwala wabiseegerwa b'omwagalwa kyova olaba muhoozi Kainerugaba okumanya bannayuganda baba bakyawa ate babajolonze na nnyo muhoozi obadde okimanyi nti abaana abo ssente ze mubawa emitwalo 3 okwambala t-shirt ya muhoozi project ze ssente ate ze bakozesa okujja okugula eno t-shirt mu nuupu essente ze muwa abaana abo okwambala muhoozi project ze ssente ate ze bakozesa okujja okugula t-shirt mu nuupu kyekiri kyegambye nti omusajja omugagga bw'akwana omukazi amuwa ssente naye ate ssente ez'omukazi z'akozesa okgenda okuwa boyfriend waafu nekyali oli boyfriend we ye gwayagala omwavu kakati ne bamuhoozi ssente gye emitwalo 3 gye bawa abaana nti mwambale essaati za muhoozi project bazitwala ne bagenda muhoozi project ne bazisiimuuza t-shirt ezo ssente ze zimu ne bazikozesa okgenda okugula t-shirt ez'omwana Kyagulanyi olabye enjawulo y'okwagalwa n'okwepatiika ku bantu olabye enjawulo eyo ntambuliza vidiyo eno gwe munnayuganda eyo enjawulo yokka munnange eyiwo waliwo omuntu ayagalwa waliwo n'omuntu eyeepatiika ku bantu muhoozi Kainerugaba mulekeraawo okwepatiika ku bantu abantu babagamba babakooye kakati gwe ne boonaakola ebyefaananyiriza Bobi Wine olunaku luno olwaleero Bobi Wine is Bobi Wine tonnatuuka kwefaananyiriza Bobi Wine ali mu levo z'abamandera aba Thomas Sankara aba Martin Luther King si mwe bamuhoozi olina kwegeraageranya ku bakyakabaale bano abaali abatabi
abatamivu bewaffe mu kyalo bakirabira bani abasajja abali abatamivu b'oku kyalo abo boyina okwegeraageranyako naye bwokeera ku makya ne weegeraageranya ku Bobi Wine ogenda kwetuga kubanga si wantegeerayo si wa kitiibwa kyo si wandowoozayo otegeera naye ate naawe oba n'omugaso lwakuba nti oba weegeraageranyiza ku muntu omunene nnyo omugaso gwo guyina kulabika nga weegeraageranyiza ku batamiivu banno si ku musajja alinga nga his excellence Bobi Wine ojja tutomera ebikopo ojja kwetuga otuuke n'okulowooza nti tolina mugaso mu nsi mu duniya muno kubanga omusajja gwe weegeraageranyako is even the saint musajja baamusindika kuva wa Mukama Katonda fenna yatuyitako nga kizungirize kakati oyo weepima ku oyo omwagalo w'abangi atuuse okugeraageranyizibwa ku Mandela Sankara Martin Luther ng'oleeta mbu ne Muhoozi nange nze kwegeraageranya ku Bobi Wine oli mugwi wa ddala akamyu bakageraageranya ku mpologoma eba comparison eri fair oyambadde t-shirt batandise tukube ready naffe tuli ready t-shirt za Muhoozi za ready tujja baliisa Kazambia zilonga zitubagambye nti awooma anti mwe buli kye tukola kye mukoppa tujja lunaku lumu bagamba amanyi tugajja mu kulya Kazambia ovulubane ogenda osokoola ovulubane ojja kuvulubana Muhoozi Kainerugaba bakkiriza obagaana tujja kubaliisa empitambi eno ready gy'olaba banne-Uganda gye bambala ku lwa Nuupu eno red jola banne-Uganda bambala Martin ebyawo agwana ku lwa Nuupu bajambala lwakuba nti omusaayi ogutugatta ffenna gwa red kakadi ate gwe kyo tewakitegedde ti omusaayi ogutugatta gwe gwa red naye n'ogenda n'okubisa t-shirt eza red naye ate nga red tetegeeza musaayi gw'oyiye Muhoozi Kainerugaba red tetegeeza musaayi gwe wakayiwa ogwa banne-Uganda red kitegeeza musaayi ogutugatta nga banne-Uganda naye gwe omuyiyi w'omusaayi ate olunaku olwaleero naawe oyagala okwambala red ojja nti red etegeeza musaayi gwoyiye oli mugwi wa ddalu nabagamba Muhoozi naye munaakuba t-shirt naye munaatembeta projekiti yammwe naawe babbalamu nabagamba ekimotoka ky'amata kifaanana n'ekimotoka kya Kazambi ekimotoka ky'amata kifaanana n'ekimotoka kya Kazambi bw'oba teweetegereza nnyo oyinza obutabyawula kakati abo abatembeya Muhoozi project bali mu kutembeya kimotoka kya Kazambi naye babalimba nti kino kimotoka ky'amata teri agenda kulya Kazambi teri agenda kubaliira Kazambi wammwe munnyambe muntambulize vidiyo eri balamu ono omusajja atunulanga ebbwa yani basajja mivule ono omuwala alina ennyindo ng'enkuba bw'etonnya yeggama mu nnyindo ye full figure n'abalala abatembeeta Muhoozi project ekyo ekimotoka kye muli mu kutembeeta babagamba ky'amata naye ate eky'amazima kimotoka kya Kazambi waliwo omuntu atatundika waliwo omuntu alatundika kakale ate mubanga mujja okutembeeta Muhoozi Kainerugaba mukolenga ebintu bino bwe muba mwagala okuyitawo obulungi kubanga omukazi we oba omukwana akugamba yeekolera itongwa mbuulira emize egyo nobuga yeekolera itongwa oluusi akozesa kino yeekolera itongwa oluusi akozesa kino yeekolera itongwa kasigala oluusi kampoomera nga ndi awo naye ku luno saakooya waakiri omunwe yeekolera itongwa akozesa kino n'omubuulira amazima nakuga yeekolera itongwa olw'amazima gonkwagadde kandi nammwe muba mwagala Muhoozi bamwagale abantu mubabuulira amazima Muhoozi yani mubagambe ebigambo bino Muhoozi musajja mutemu Muhoozi ye musajja yatta gundi Muhoozi musajja omutulugunyi Muhoozi musajja mutamiivu Muhoozi musajja atagambwako Muhoozi ye musajja eyegwanyiza entebe naye nga talina experience Muhoozi musajja eyagwa ebibuuzo n'okusoma n'atasoma n'atayita Muhoozi yatta mutabani waabo Kenya Muhoozi yakola kino na kino Muhoozi yeegadanga abaana mu State House Muhoozi kino na kino kakati awo muyinza towangula emitima gyaffe mu lukujjukujju tomanya awo muyinza okuwangula emitima gyaffe mbalayirira mu lukujjukujju bwe munaakeera ne mwogera amazima kubiri ku Muhoozi that's why mbagambiriza omukazi wemba kukwana osobola kuŋŋamba yeekolera tonnimba mbulira ku mize gyo ne nkugamba nkola guno nkola guli
nkola guno nkola gulika nonyagala nga bwendi era ebiseera munne batera okunjala nga yekolera oyogedde amazima oyogedde amazima oyogedde emizeejo omulala akwekereza abikkiriza emizeeje naye gwe bambi yekolera itongwa oyogedde amazima ombuulidde emizeejo era yekolera itongwa okuva n'olwaleero oli boyfriend wange oba oli mwami wange aye mwe muba mwagala muwooza abantu bamwagale mubabuulire emizeeje musajja mutemu musajja mutulugunyi musajja ataasoma eyagwa ebibuuzo musajja yatta mutaani wa Bukenya musajja eyagaana okusoma ye mutabani wa Bukenya n'asoma ono n'afuna jerase n'amutta musajja akola bw'ati mwogere ebibi bye oba osanga bannange bali mwagala naye muba temusobola kwogera mizeeje mibi mukkirize ne kimupromotinga kimotoka kya kazambi si kyamatanga bwe baba bagamba mukitegedde baagabwa balamu mukitegedde full figure mukitegedde yisima yichuli simanya biki mukitegedde bwe muba mutemeta project eyo mubuulire abantu amazima ebituufu byayo bwe muba mwagala otukwana mutubuulire emizeeja gy'oyo gwe mutuguza tukwane banayenze mbabuulira bwe munayogera ebigambo ebyo ale tuyinza okweyongera obbaagala mwe mwasanguze bwasanguza tuli batemu fe twatta mutaani wa Bukenya fe twali tusse mwana akatumba mala fe twakola kino mukama waffe teyasomerako ddala yaddukanga ebibuuzo n'abyekweka olw'okuba ye mwana wa Museveni wa Bukenya n'asoma bulungi olwagira ono n'afuna jerase ku mwana wa Bukenya era okkakkana ng'amusse era n'omwana wa Jeno Katumba wamala okufa kwe kulimu kino na kino mwogere mazima ti mukama waffe kiwulengedde ale muyinza otukwana you never know tuyinza okweyongera okubaagala ekyo nkibabuulira amazima gali kukuulawo eddembe gwe kyo kyolabanga ekinene ale mwana tu maaso ga Katonda kirabika kiba kitono era mubabuulire nti ye yatta ne Paulo Lokeki mubagambe tamala okutta Lokeki era asitula agende Somalia okulaba ensigo Lokeki Paulo gye yaleka asize mu bajaasi beeyo banaye munaakola ebintu ebyo mbabuulira amazima gali bafuula ab'eddembe era ogenda kwesanga muwooza akalulu agenda kuyooza lweyo ekolera itonga bannange ata ntya gwe ntya seegombwa ojja kwesanga nga muwooza akalulu agenda kukwasa akeji buli kibokisi omunamala okwogera ekyo kigenda kuga kitiikize muwoozi tambuza video nga bagenda kujja batiikize muwoozi buli kibokisi ekinajja mwana tujja kwesanga nga kigenda kutiikinga muwoozi naye bino bye mulimu simanya ate mubikkirire bannange tubaleetedde ekimotoka ky'amata ku kyalo kiikino bannange kiikino ekimotoka ky'amata mujje munye ku mata ate bagenda osubaku nga bawulya kazambi bagenda kubakuba bukubi abantu abo ojjotya okubatembeeyeza kazambi gwe balabirako ddala kyabange gaagana amatandeesi nabagamba oyo Muhoozi baba mutembeeta kino kimotoka babawa kyakazambi tebabawangako ku kimotoka kyamata ntambuliza vidiyo mukutomeratomera okwo mukudumaaduma okwo era Muhoozi y'omu atuma oyo omujegga ow'ebitishaati bala mubalugahara amugamba kakati mbadde nsaba people power tujijje ku Bobi Wine tujimuwe tujesse nga bala mwadduka misinde n'omutwe gwe n'agamba bannange okuva n'olwaleero registeringisizza people power kakati efuuse NGO kitongole ekiri simanya nani government organization ekigenda okuwa abakadde obuyambi tumugayo people power gitutte ndi people power ngitutte okay people power gitutte people power ngitutte kyo juzi nga bakuba bomu awo bwe bakuba bomu wano ekyanja akawala akasooka okujja ku TV bakagamba akubye bomu abadde ayambadde t-shirt ya people power kakati mu bwongo bwabwe nga beerabira ddala ne people power bagitwala dda tekyali yaffe people power gye baregisitalinga eddange eyaabwe nga bo bwerabira dda kuba tubavuze speed ate twabateekamu nennyinabo bo bwongo bwabwe tubuziŋŋamiza ne beerabirira ddala nti people power baali bagitwala dda bagamba bagiregisitalinga dda bagamba nti people power yaabwe ate bakubye bomu ti ate bannange abadde akubye bomu abadde ayambadde akatishaati ka people power ne bagamba lwaki temukutte balamu nannyini people power mwagamba
yagiwandiisa lwaki temwamukwata nannyini people power balambalugahara oba Muhoozi mukamawe twabaga tujja bavuga speed tujja bakozesa buli kyakijega tayiwe tuuke n'okutuuka mweyiteko ogambe ya rabbi mbadde nvaawa ojja kweyitako Museveni lunaku lumu ne mutabaniwo weesange mu kiyungu ogambe aleno nkolayo ki bale nina kubeera mu kisenge najja naati kataaha mama sasi osegeera tujja bavuga speed paka lwe tunaabeeyisaako kuba kati tubalwasizza ekirwadde kye bayita ekyakasumagizi y'ensonga lwaki musobola okudda ne mugaba people power yammwe ate nkya ne mwerabira ne mwambala t-shirt y'ekibiina kye muyita ekyammwe ne mukubiramu abantu bomu tubavuga speed ya kizungirizi nnyo kakati olaba olunaku olwo lwe bakeera ku makyambu bakuttaani ono simanya bakubye bomu biki oli azambadde akatishat ka people power kwolwo olunaku balamu lwe yali alina okukwatibwa kubanga ye nannyini people power olunaku luno olwaleero munnange kintu kye yagamba yagiregisteringa people power mbuyiye tekyali yaffe lwaki tebamukwata ku lunaku olwo tujja kubavuga speed baali olwo beerabidde ndi people power yaabwe baali beerabidde kuba tubakozesezza ensobi nnyingi nnyo kyova olaba kakati bamantaala bumantaazi basunga buzunzi balinganga balugwali nnyo omutuba anoonya we yeekwata omanyi balugwali nnyo omutuba atambula awa mumanta we yeekwata asobole okwambuka kaale olunaku olwaleero Museveni alinganga balugwali nnyo omutuba bakola ebintu bavuga speed simanya people power yaffe kakati people power bagivaako tekyali yawe kati kala za people power zezaapuuka ezaabwe kali simanyi oba boledi top oba kkirizibwa okujambala oba kikinze naawe kati people power bagivaako kakaya ne kala za people power zezaapuuka ezaabwe omusaayi ogutukulukutiramu gwa red era langi ezemmyufu zezitegeeza ekigambo people power gwe Muhoozi Kainerugaba oyina people power Muhoozi Kainerugaba oyina people power oyina amaanyi g'abantu gwe olyoka okozesa ekkala eza red gwe Muhoozi oyina amaanyi g'abantu toyina maanyi g'abantu okujjako nga radio wayagadde gikozesa abaye mujje mulabe omusaayi gw'ennaakayiwa kakati gutandise okunetimbako ne Muhoozi project ngenda kugitimba red nakugambye abaana t-shirt osibagabira ku bwereere n'obawerako n'akasente ale ne bakozesa akasente ako ale ne bajja ne bagula ez'omwagalwa waabwe Bobi Wine naawe yagala ba president batulikeera ku macha Muhoozi ne twagala okulonda omukulembeza akulembera akabinja k'abanyi b'amalwa wallahi akalulu kange nkulayirira mwana tookalina naye zino ensonga z'eggwanga zenyankeera nkwata eggwanga lyange nga ndyesigisa omuntu omutamiivu kabisa apaana kikafuuwe apaana kikafuuwe ekyo tekiribaawo tine gwanga sisobola kulyesigisa mutamiivu nga Muhoozi Kainerugaba ale ne kisinga okunyumira yaddaawe tebanjagala beere bampalana tebanjagala bannange Muhoozi Kainerugaba kuffe tewali ayina buddewo bukuwalana kuffe bannayuganda tewali ayina budde bukuwalana empisa zo ze zikuwalana embeera zo ze zikuwalana enneeyisaayo yekuwalana fere tewali ayina budde bwa muntu nga gwe otherwise abatamiivu bangi nnyo ku byalo twalibadde nabo tubawalana gwe sooka weebuze lwaki tulonzeemu omutamiivu omu gwe Muhoozi gwe tuwalana lwaki tulonzeemu omutamiivu omu gwe Muhoozi ye gwe wekka gwe tuwalana olowooza gwe mutamiivu wekka ku kyalo kye bayita Uganda gwe mutamiivu wekka ku kyalo kye bayita Uganda gwe Muhoozi Kainerugaba abatamiivu bangi nnyo tomooni naye gwe sooka weebuze lwaki abatamiivu abalala tetubanyegako lwaki gwe omutamiivu omu gwe tunyega because empisa zo ze zikuwalana siffe obutemu bwe bukuwalana emizimu gy'otemudde gye gikululumira
amayisa go neneeyisaayo bye bikuwala naffe situlina budde bwa muntu alinga ggwe bw'oba wakunenya tonenya ffe abatakwagala nenya kitaawo eyakukuzanga ekimpemempeme nenya kitaawo eyakukuzanga omutemu ye n'akuyita omuwolezi nenya kitaawo ataakulambika nenya kitaawo ataakulaga nti omusajja omutufu alina kukola bw'ati nenya kitaawo ataakuyigiriza bukulembeze n'akuyigiriza bufuzi nenya kitaawo ataakulaga kuba ttuufu lyakukwata tonenya ffe mbusima y'abannayuganda abuli atanjagala ngenda mukola bwendi Muhoozi kuffe tewali akuwalana kuffe tewali akuwalana mpisa zo zezikuwalana si ffe golowooza tulina abatamiivu bameka nkubuuzizza wano ku mutala gwe bayita Uganda abatamiivu bangi nnyo tulina abatamiivu ku buli kyalo kuliko omutamiivu gwe weebuuze lwaki ffe tubateekako birowoozo kuba benywera mwenge gwabwe ne gwadda ewaka gwe buli lwonywa omwenge gwo ogumalira ku baana ba Uganda mu kubawamba okubatta okubatulugunya n'okubba ensi si gwe mutamiivu wekka ali mu Uganda naye gwe weebuuze lwaki mu batamiivu bonna abali mu Uganda olunaku olwaleero gwe tutaagala mpisa zo nenya kitaawo wamayanga mulobalman gadget sanso okulaba taata nenya kitaawo si ffe boolina okunenya kitaawo atakulambika kitaawo atakuwabula kitaawo atakuyigiriza bukulembeze yakuyigiriza obufuzi n'obutemu kitaawo kyekizibu kyo actually Muhoozi wakula era oli myaka 5 naye ate ekyannaku tewakuzibwa kyova olaba lwaleero Uganda tekutwala ng'omwana waayo ekutwala ng'ekikolimo Muhoozi mu Uganda oli kikolimo nkiddamu eno Uganda oli kikolimo bwe gaba maka gwe oli mwana wa kibi mu yo waliwo abaana ab'ekibi mu maka be baana ab'ende nti omukazi agenze n'azaala ewa neiba nti omwana azadde mu mwannyina akya tukozese n'ekyo kyakulabirako omwana azadde mu mwannyina oyo omwana mu maka abeera mwana wa kibi abeera kikolimo eno Uganda bweba Maka Muhoozi oli mwana kikolimo oli mwana wa kibi Uganda teyakwaniriza teyakwakiseputinga kakati omwana w'ekibi tayinza kusikira kitaffe tasikidde jjajjaawo olw'okuba nti omusaayi ogumulimu gwonna gwa munju kubanga mwannyina yamuzaala mu mwannyina omwana omulenzi yamuzaala mu sisita we kakiteeza ye talina bukojja waawano musaayi gwa mamaye gwawano gwatataye gwawano kakati asikire taata tekisoboka omwana w'ekibi tasikira kakati Muhoozi omwana w'ekibi ate yayagala obusika mu nnyumba ya kitaffe sikisoboka apaana ekyo haramu nakugamba kiri haramu era nabagamba jusi mu katambi kaali kampimpyo keera oyo n'akulembera Uganda oba n'ojja bano babbalamu bye bajja nga bazungazunga busibanya Muhoozi project oye temulina njawulo naba Yosefu bagenda mu muzikiti ekibuli nti basiramu munaalya ku mbizi newooma mbizi tebagitembeeya mu muzikiti baaba embizi tebagitembeeya mu muzikiti kandi ne Muhoozi okumujja mututembeete mubanga abatembeeya embizi mu muzikiti ono haramu kikolimo naye oluvaawo bampalana bangala kino bikivuga tribalism abaganda tebanjagala idiot kakwenza gwe wakuba emiggo okubula okumutta yali muganda musiru mmwe kakwenza gwe wakuba emiggo okubula okumutta yeddira kika kya jjajjaffaani mu masaza ga Buganda ava mu ssaza lya Ssaabasajja lyawa ava wa Pokino wa Mukwenda wa Kasujju wa Katambala oba wa Kaggo kakwenza ava mu bika by'Abaganda biriwa era ava mu ssaza lya Buganda lyawa kakali nga temunnaddangayo okujejembukana tebanjagala naddala Abaganda basosoze mu mawanga Abaganda kino na kino na kino kankubuulira ekigambo kino Buganda si yokka gye musobezza Buganda si yokka gye musobezza abantu bonna mubasobezza kuba ne kakwenza gwe wakuba emiggo mu bika by'Abaganda tayinaayo linnya ye kakwenza si Muganda si pepeka abatabaagala
Uganda yonna tebaagala tafe tulabika nga ffe Abaganda tubaagala yagalamu tulabika tubaagala yagalamu naye abantu abalala tebabakoowa nnyo Masereka weeri Kasese Masereka we Kasese si mwana wa Buganda kiddamu Masereka si mwana wa Buganda naye bwe mwali mumukuba ali mwe mugaffe Abaganda ffe tubawala naffe no way Masereka si mwana wa Buganda olwaleero omusinga w'Enzululu mwamuwambira mu Buganda mwamusibira e Kampala ne mutuuka n'okumulemesa okugenda okuziika maama we naye ng'ate bwe mwali mumugjeyo mwatta abantu be mu lubiri oluvaawo nga mugamba Abaganda tebatwagala mwe alakyakalla olubiri temunnalulumbako nnyo kola kye mwakola egundi ekasese temunnatuka kye mwakola ekasese fenno kati tuyinza okuba tubaagalagala munnyo naye ate abantu beeri baabakooyera ddala baabakoowa nnyo Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe kakati luno olutalo lwe tulimu si lwa mawanga nga mwe mwagala oduvugira mu tribalism luno olutalo lwa Uganda kabe muddaawo Abaganda tebanjagala Abaganda kino gwe kakwenza wakuba Muganda omusinga mwawamba kabaka wa Buganda oyo abantu bemwattire Kasese baali Baganda abantu bemuttidde Karamojja ku ttaka lyayo babadde Baganda mukkirize ekintu kimu Uganda yonna olunaku olwaleero yabakoowa tewakyali abaagala era ddala gwe ate Muhoozi oli kikolimo nnyo mweno Uganda otwalibwanga omwana ow'ekibi atasobola kusika mu lujja ewaka actually Muhoozi eno Uganda bweba nnimiro gw'oli kyemeza ekyemeza oba kaŋŋambe nti bweba seeti y'amannyo mu kamwa Muhoozi oli kyemeza buno obunnyo bukyemeza obweripeeti oba tubuyita obwengereka obutasaanidde na kubaawo obwetaaga okukwatira akayondo okakuulayo bukuuzirwa mpaka kuba kakulabisa bubi Uganda eno yali badde ate ensi eyeyagazaamuuko oba osanga singa ggwe Muhoozi tewaliimu Uganda eno yali badde ensi eyeyagaza singa tewaliimu Uganda oba yali badde ensi erabwalabwako singa ggwe Muhoozi Kainerugaba tewagiriimu oba osanga yali badde ensi eyeyagazaako naye okuva lwe kiri ti gw'olinga akannyo akengereka mu mannyo munnange ojja kwesanga ng'olabisa bubi seeti y'amannyo oli kannyo kagego oli kannyo akagege akeerippye ku gannaago kati kakati olabisa bubi seeti y'amannyo Uganda yali badde ensi eyeyagazaako Uganda yali badde ensi eyenyumiriza Uganda yali badde ensi ennungi naye olw'okuba erimu akannyo kano akengereka akengereka ke bayita Muhoozi ojja kwesanga ng'ensi gye bayita Uganda munnange yafiira ddala togge olunaku olwaleera zze n'ebitishaati bannange kale okuva n'olwaleero redi yaffe omanyi redi kyategeeza ggwe kannyo kagege akengereka mufuukidde ddala ebimpemempeme tunaatya nabbaga mulye kazambi amanyi tugajja mu kulya kazambi mujja kumulya kyoba olaba kakati olwaleero mugabaagaba obutishaati bannange obutishaati kaako mugende mutembeye Muhoozi project kyokka ate bwe muwa ssente bambale Muhoozi project be bantu yamu abazisimuza kabuyonjo sente ze mubadde ne bajja bagulamu ez'Omwana tukyagulanyi yenjawulo ey'okwagala n'okwepaatiika gwe Muhoozi Kainerugaba olingassa omuleepinzi oleepinga buleepinzi kati oyagala twekakaatikako oyagala twekakaatikako kyana kya kibi oyagala twekakaatikako kati byampaka mwana mulenzi otukwanye biganja oyagala twekakaatikako byampaka nti mulidde ssente zange nnyingi ffe twazikusaba Uganda yayo yakuzira ashegedde era nammwe mwenna afolupiga ne abatembeta Muhoozi project mumanye ekintu kimu
ekyo kimotoka kya kazambi kye babawanga mu kiisa ekyamata temuyina temugenda kukitunda era nabawadde gabuwa Idris agambye bagenda kukuba kino kumanyoko ndi mwana wa nnyoko nti we bankuba gwosalwa bwenfanga okeera ogeyagoya n'olimba oba lwaki buli sempijja abamugwiwa ddala mpozi muva eringulu Idris olinga embizzi oli embizzi idiot bwenfanga okeeranga n'ogeya n'olimba wamma mbadde mbagamba ndi mwana wa nnyoko nti we banankuba osalwa idiot tunulanga ekiweddemu omukka manye ebiwagizi bya NRM bino birina low reasoning capacity ale kikeera ne kigamba mukiwagira mu 7 ale bwenkeera n'enjogera bino byenjogera nga sivumye muntu mbale bagenda kukuba kino ale batubagandi mu 7 mutemu ate bawaayiriza kakati oba musiru bebana abali akazambi naganze siri akazambi ndi ampitambi nga byonna bitegese kintu kitya kimu kakati oba lwaki buli muwagizi wa NRM abeeraawo kiwulengedde nsunununu zikasurubana entegeera zaabakasurubana naye ate munnange enkole kinammwe ate muyina okubaawo gwali tusobola okwawula obudde bw'ekire watali bwa musana omusiru alina okubaawo twawulireko omugezi nammwe abasiru baaba mubeewo nga naffe abaddugavu bwe tubaawo mwawulireko abeeyo nammwe abasiru baaba mubeereewo bataata mubeereewo bamba nammwe mubeereewo kigambye Museveni mulungi kali bino byenjogedde mbale bagenda okukuba kino mubuuza abakkiriza nti naye awagira mutemu abakkiriza nti ali akazambi naye mu butamanya nti akkiriza ebo munnange mwabafuga eggwanga lino n'abawagizi baabwe ate tewali awagira NRM abamu ku magezi era omuwagizi wa NRM embwale omukyalo beemusinga okutegeera kuba yeesobola okwawula kyono mubbi tasaanidde kuyingira waka nemugoba nereko wewaka nayingira nezina ennyolya etasobola kwawula nti eno gavumenti yababbi yetukonzibya yetukola bino yezingamye eggwanga tugigobe mbwa zibasinga otutegeera ate nno zibeekeeza omukibuga naye ziri embwa zewaffe ebutambala ezakulira ku magumba g'empuuta zibasinga okutegeera nze nzizeeyo ku mulamwa gwange wamma muwoozi kayine lugabo abakutembeeta kwadde gabuwa bagambe ng'omuntu bw'anajja okwana omukazi bakozese ku bukugu obw'ekika ekyenjawulo omukazi bwe mba ngenda omukwana nagambye mubuulira mazima nti yeekolera waabwe nina emize gino bwegiti ne bwegiti kaakali nammwe muba mwagala okwagazisa abantu Muhoozi project mubabuulire ku bibi byayo temwogera birungi kuba tebirina wamma baluba Julius Mugana ensanisa okukula temwogera birungi kuba Muhoozi project tebirina mubabuulire nti Muhoozi project yeyatta gundi Muhoozi project Muhoozi nannyini Muhoozi project yasoma yabeeranga mu kibiina ng'ali amawulu okuba ye mwana wa Museveni era bwe yagenda Sundown ne mutabani wa Bukenya okusoma ebyekinagi ye mutabani wa Bukenya yasoma naye ono n'agaana okusoma bamala obatikkira nga toli oledi yali yasoma dda amateeka ono n'abeera jealous ku mwana wa Bukenya era okukkakkana ng'amusse era byonna mubyogere mubagambe yakuba Jeno Katumba amala n'omwana we mubabuulire n'enfa z'abantu abalala mubeere b'amazima then awo abantu bajja gayi mwogedde amazima bambi Muhoozi mutemu Muhoozi teyasoma Muhoozi mutamiivu Muhoozi kino bagenda bayiira obululu kubanga mugenda kuba mubabuulidde amazima nkuwadde eddagala n'ekikolo tambuza vidiyo nze eyekulira itongo sibe bulungi mugende ku kkanisa mwegayirira omutonzi